Ate waliwo omusajja atiddwa abantu abatannamanyika nga bino bibadde mu ggombolola y'Ennama mu disitulikiti ey'Emukono. Olumalirizo okumutemaatima bwe batyo ne bamusuula emabbali w'ekkubo. Katubirabe. Okusinziira ku batuuze mu kitundu kino omulambo gulabiddwako ababadde bagenda okukakkalabya egyabwe era bwe batyo ne bategeeza abakulembeze abakubidde poliisi y'Embalala. Omusasi waffe watuukidde mu kitundu ng'abatuuze bakuŋŋaanye okulaba ogubadde. Nti embeera bw'eti tenyuma tusaanye tukuumagane tube nga tuli wamu. Tetunnaba kumanya baani bakoze butemu buno. Sendawula Christopher nga ye ssentebe wa Buligobe LC agamba nti amawulire agafunye ku defensi. Wali bafudemu netujjirawo mangaali tusaazira abantu bebali tugira osesimu era polisi nejja kunoonyereza kulaba tubamugyewa waawa. Ye kansala Semanda Richard akiikirira omuluka gw'ennamawujjulo ku ggombolola Ennama agamba nti ettemu ery'ekika kino lizze lirabika mu kitundu kino. Yatemeddwa amajambiya, emiggo n'ekibi nnyo kibi ddala. Nga kansala w'ekitundu kino nvumirira ekikolwa kino, nvumirira ettemu lino siri erisoose lino liringa lyakubiri lyakusatu nga bijja bibaawo. Poliisi okuva Emukono erina abantu 3 beekutte okubayambako mu kunoonyereza era omulambo eguggyeewo n'eguteeka kkabanga lyabwe ne gutwalibwa e Mulago okwongera okuzuula ekyasa omugenzi. David Musisi Kalyankolo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.